Everyone, how are you? Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe Ebugabasese. Muli mutya abantu bange? Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Mnasemaje wa rafiki nyote? Na sisi tuko vizuri. Hali poleni kazi. Natumia salamu zangu nyote mwenye mko kwa shambani, kwa sokoni. Mbatumirako bannange. Abanywanyi ab'emikago muli mutya bannange? Njagadde tulabe ku nsonga enkulu ennyo etambulira mu bulamu bwaffe, mu bulamu obw'omwoyo. Ng'ensonga eno bye birooto. Kale ebirooto bino tutera okubifuna. Ebirooto ebisinga okumanyibwa bye bye tufuna nga twebase. Naye twebuuza ebirooto bino ddala kye ki? Ebirooto kwe kubeera nga oyingidde mu nsi endala, by'olaba eyo mu nsi eyo bye biba ebirooto. Twakolebwanga obwongo bwaffe bulikoodinga buli kye tulaba, era okusinziira nti tukkiriza nti tetubeerawo mu bulamu bwa mulundi gumu, ne mu bulamu obwayita wabaawo ebyalikoodingibwa mu muzimu gwaffe ate ebitujjira mu bulamu buno. Kale ebyo byonna ffe gye tuli bitulabikira ng'ebirooto. Kale osobola okuloota nga weebase, osobola okulabikirwa. Okulabikirwa kwe kulaba ekintu naye ng'ebiseera ebisinga oba wakati w'okutunula n'okwebaka. Ate okubonekerwa kwe kulaba ekintu n'okiraba alaali, n'okyekanga kwegamba ng'otunula bw'oti n'olaba ekintu. Nja kubawa ekyokulabirako. Nze lumu nali awaka nga tulina kapusi kajja kokka nga kali awo ka grey nga tutandika kubeera ne kapusi. Kapusi bwakya buki nga pusi etaama. Tandika kulya nkoko, erya buli nkoko ezaaliwo obwo obutoototo ng'ebulya. Kati abawaka nga batuuka bakoowa nga baddira pusi nga bagiteeka mu kkutiya nga bagitwala. Abaŋŋamba tugenda gisuula eyo wala nnyo. Terimanya na gye yava nga batwala pusi. Naye nga ntudde bwenti mu nnyumba, nalaba nga pusi ng'eyingira mu nnyumba bweti ne yeegolola n'eyasama. Kati nga bw'oyagala okanule amaaso obuuze nti ndabye bulungi, ng'ate awo togiraba. Naye mbabulya nagiraba emirundi 3. Ogwokuna kyali kya ddala. Yajja era naseka kubanza bwe nalaba ogwasooka ne bagamba mbabuulire pusi ejja. Nti ekiki? Nti pusi ejja. Ne baŋŋamba nkubuulire eyo pusi esaaga. Ffe eri gye twagitutte wala tesobola kudda. Ne mbagamba nze pusi ngirabye ng'eri wano tayaali. Nga balowooza byakusaaga. Era nga bwe nagirabanga ekikolwa kye yandaga era bwe yajja kye yakola. Yajja n'eyingira ne yeegolola n'eyayuuya n'eraga nti bannange nze nkomyewo. Kati awo olwo njagala nkanula amaaso nga ndowooza bye bya bulijjo. Ku luno nagenda okukanula okuddamu okutunula nga weeri. Okwo kwe bayita okulabikirwa, kugamba olaba ekintu alaali ng'otunula bw'oti. Okwo bayita okulabikirwa. Okubonekerwa oba wakati w'okutunula n'okwebaka. Eba flash, oyinza okuzibirira bw'oti n'olaba omuntu ng'ajja ku mulyango gwo. Aba agenda konkona bw'ati n'owawamuka. Okwo kwe bayita okubonekerwa. Kati obubaka, waliwo enjawulo wakati w'obubaka n'okuloota. Obubaka eba message ng'ekuweebwa naye nga waliwo gy'oteekeddwa okugitwala. Either for interpretation oba ng'olina b'olina okugamba kubanga oli asobola okujja mu kyoto n'agamba bagambe bakole bwe bati ne bwe bati ku nsonga bweti ne bweti. Obwo bayita obubaka. Kati ate ekirooto obeera muli ng'ocontributinga mu action eyo egenda mu maaso mu kirooto ekyo.
era nze nabagamba nalwawo nga nkomplaininga mu bulamu bwange muli nga ŋŋamba nti omuntu wagambira nti nze oli ajja naŋŋamba nti kola ekintu bwe kiti ne bwe kiti kikola ekintu bwe kiti ne bwe kiti ng'ate nze ndoota nze neegamba kati nno buno obulwadde ngenda kufuna eddagala bwe riti nfune n'eddagala bwe riti ne bwe riti bijja kubuunya okiraba kati awo obeera ggwe ng'oli mu kintu nga weeragirira ekyokukola mu kirooto ndowooza enjawulo ezo zonna tuzisobodde ozitegeera obulungi. Kati amakulu g'ebirooto obubaka tugambye buba bukusindika kubaako gy'olaga oba ekikukolerwa oba obategeeze oba obagambe kwegamba mu ngeri eyo bw'etyo. Ebirooto eriyo ebirooto ebijja nga bikulaga obulamu obwayita ki ekyaliwo emabega kubanga tubeera awo twebuuza ebintu bingi osobola okwebuuza n'ogamba naye what really went wrong bwe kiba nga ddala bajjajjaffe baali balinaanidde omutonzi to that extent ey'okuba nga baayogeranga naye n'abawulira na buli kimu kiki ekyatuukawo osobola okufuna ekirooto nga kikunnyonnyola ekyatuukawo kwegamba si buli birooto nti birina amakulu ge tusobola okuvvuunula ebirooto ebimu bijjanga bwe biri nga kiringa bwe kiri nga kiri very true and so kweganga gw'olina kukikkiririzaamu nti bwe kityo bwe kyali that's why ku mulembe guno oyogera ekintu ne bagamba yii naye oyo omwana omuto ekyo ekintu akiggyeewa ng'oli yajja n'akikulaga nga bwe kyali n'akulaga oli bwe yatta munne n'amukulaga kati nga you don't have to interpret nga yamutta era nga bw'ati bwe yamutta bwe yamala okumutta n'asirika abantu bano basigala nga beebuuza naye ani yatta kati oli najja n'akulaga era kitandika oli awo obalaba bano baluka olukwesi bwe bagenda okumutta bamutaayiza bamufunye bamusse it is very unfortunate nti mu mbeera ng'eyo g'oba tolina ky'osobola kukolawo kubanga olina kulaba bulabi. Ebirooto bino tubiraba kati eriyo ebijja nga bikulaga obuliwo obwakaakati present times era ebyo bye birooto ebikulaga embeera gwe ng'omuntu gy'olimu ne bikulabula nti oba ekintu bwe kiti ky'okola si kirungi oba ne bikulabula nti oba abantu bwe bati b'okolagana nabo si balungi kwegamba mu ngeri eyo bw'etyo ekyo kirooto nakyo gye kiri ekikulaga obulamu kati oba obukola ki oba obuliwo oba ne kikulaga nti oba obulwadde bwe buti kola bw'oti ne bw'oti busobole okuwona. Kati ne wabaawo ebirooto ebikulaga embeera ey'omu maaso of which oyinza okulemererwa okumanya mu maaso kyenkana ki mu maaso tomorrow mu maaso the day after tomorrow mu maaso next month mu maaso next year ebyo byonna bibeera mu birooto byaffe. Ango gy'olooteramu ekirooto emataringa kala ezibeera mu birooto zimataringa mood gy'obeeramu mu kirooto kiba kikulu kubanga oyinza okuloota katugeze ng'owuga naye nga mu kuwuga kwo oli mu nnyanja ennyanja amazzi tegatukula nnyo naye ng'oli musanyufu ate tekigenda kigeraageranya n'ono awuga ng'ali mu mazzi agatukula naye ng'ate ali mu kubbira. Kale bwe tuba tuyintapulitinga ebirooto bino tusinziira ku bintu bingi olaba tusinza ne ku muudu gy'ozuukikiddemu n'ozuuka n'ogamba nti bwe naloose ekirooto ekyo natidde era nasisimuse ndi mu kutya. Kale bwe tuba tuyintapulitinga ebirooto tutunuulira ebintu bingi eriyo ekirooto ky'ojja okuloota ng'okirabira mu bwengula eriyo ekirooto ky'ojja okuloota ng'oli wansi mu ttaka ng'ate okiraba ng'eriyo ekirooto ky'ojja okuloota ng'oli mu nnyanja wansi nga ggwe gy'olabira buli kimu eriyo ekirooto ekijja okujja gy'oli ng'owulira ddoboozi nga lye likugamba eriyo ekirooto ky'ojja okuloota ng'olaba omuntu alina ky'akugamba eriyo ekirooto ky'ojja okulaba nga ggwe weegamba kwegamba byonna ebyo bwe tuba tuvvuunula ebirooto tubitunuulira those are some of the details naye kati mu bulamu buno obwa bulijjo tutunuulira general meaning kubanga details z'ekirooto osobola okukiva kumu ng'ogenda okivvuunula nnyingo ku ki nnyingo ku nnyingo. Kale nga tulabye ebirooto byaffe entambula zaabyo
nsuubira tugenda kutandika okubifunangamu amakulu. Ebirooto ebimu osobola okiroota n'ozuukuka ng'okitegeera naye nga toyagala bwagazi kukkiriza mazima gakirimu. Naffe abavuunula ebirooto tulina obuzibu. Si ffe ffekka abavuunula ebirooto. Obuzibu obwo n'abalaguzi babusanga, n'abakubi b'engatto babusanga nti omuntu abeera awo ng'alina ye ky'ayagala okuwulira. Ne bw'afuna ekirooto nga kikimukakasa era asigala awaka n'agamba tekisoboka. Tekisoboka. Nga bamulaga nti ate alemesezza bizinesi ze ate ye mu mukwano gw'enfanfe we. Ye awoza kimu ye twakula ffenna asobola atya okukola ekintu ng'ekyo. Tekisoboka. Kale kye mmanyi nti ebirooto bino bwe tuba tubivuunula ffe ng'abantu tulina bye tuliraayingako. Tusooka ne twebuuza ani atuwa ebirooto? Kubanga tubadde ne bassekalootera wano. Naye mbabuulira mazima nti soosi z'ebirooto nnyingi. Soosi z'ebirooto nnyingi. Jjajjaawo asobola okukulaga ekirooto. Eriyo ekirooto ky'ogenda okulaba nga kiringa bw'okiraba. Nga kiringa bw'okiraba. Nga tekyetaaga kuvvuunula nti oba ki oba ki. Oli n'akusitula n'abaako mu ssabo gy'akutwala n'akutuuza awo n'akugamba kati wuliriza. N'otandika okuwuliriza abantu b'olowooza nti bantu bo. Nga balina bye baliko muganda wange nga bakuliko ssebo nga bakukolerera ggwe okubeera nti ofuna embeera enzibu. Kati ekyo ekirooto bw'oba oyagala nze nkikuvvuunulire ngenda kugamba nti beera mwegendereza. Kye kyokka. Kubanga kiba kimaze okulaga amazima. Kati ate nze bwe nvaayo ne kugamba omuntu bw'ati gwe walabye era ddala akola bw'ati ne bw'ati mbanga kkaatiriza. Ate ggwe okusinziira nti kati ekiri ekirooto toyagala kikkiririzaamu ogenda kukitwala nti nze nakugambye. So nga nze navvuunudde kirooto kyo. Kale mu bufunze nkugamba kimu nti beera mu ki mwegendereza ge makulu agali mu kirooto ekyo. Kaakati mu buufu bwe bumu obwo kino kye kirooto kyaffe kye tugenda okutandika nakyo. Ono omukyala yaloose bw'ati. Yeddira nnyonyi. Nnyabo ow'ennyonyi muzzukulu wa Kyeyune agamba nti tajjukira we yatandikidde. Naye yabadde alina b'atudde nabo nga bateesa bagende waliwo omukyala atunda herbal medicine. Kati ye olw'amaze n'abagamba kaamale okunaabako ajje bagende. Mikwano gye ne bamubuuza onaabira ki? Jjangu tugende. Koya nze omukyala ntambule nga nfaanana bwe nti ka ŋŋende nnaabe. Bw'ayingira mu nnyumba n'ayita ku mukyala. Ng'omukyala oyo yali mukwano gwe naye nga baafunamu obutakkaanya. Kati ate ng'amulaba atudde mu nnyumba ye mu kisenge kye ku buliri nga kw'atudde. Yabadde ng'akutte essimu bwe yamulabye ne yeefuula alina by'akola. Kati ng'ono alina ky'amubuuza nga tamuddamu. Mutima n'agamba nti ye ate musanze alina by'akola ate lwaki yeefuula atawulira. Kati n'amuyitako n'agenda mu kiyigo. Atuuka mu kiyigo nga waliyo obudomola nga bweru nga babutaddemu amazzi nga gajjudde. Ne yeewuunya mutima n'agamba ye ate kinaabiro kyafuuse kitya bwe kiti. Ko ye kannaabe amazzi gano ntukule bulungi nnyo. Kale ne nnaaba ne nnaabira ddala ne ntukula ne mpulira nga mu butuufu ntukudde. Kati kyenva nfuuyisa ne mpulira omuntu nga ŋŋamba nti naye omusulo gwo nga guwooma nnyo.
sooka oyimirize mu kunywa sukaali. Kati awo mutima ne ŋŋamba kituufu kyo nange mbadde neewulira ennaku zino nga njagala kunoonya ddagala lya sukaali. Kaakati ne nvaayo mu kinaabiro. Kati ye bw'aŋŋamba nti omusulo ng'ofuka nga guwooma nnyo, n'aŋŋamba nti neeyo gy'olaga badde bagenda kuwa ddagala lya sukaali. Kaakati awo sooka ove ku sukaali oleme kunywa sukaali okumala ennaku olabe bw'onoobeera. Mu mutima ne ŋŋamba kaakati ate lwaki ŋŋenda eri nga bamaze okumbuulira ekinnuma. Ne nfuluma. Kati bwe nfuluma ne ndaba abantu nga baagala kutereeza waya baanike engoye. Mu kutereeza waya baanike engoye ate ne zikyankalana waya ne zeegatta ey'engoye nga eri waggulu ku y'amasannyalaze waggulu, nga zeekutte ne gatandika okusipaakinga. Amasannyalaze bwe gasipaakinga kuba gyabadde mizigo, ng'abakazi batandika okusamaala nga batunuulira, nga ziri waya nga 3 nga zeesudde amabanga naye nga zisipaakinga. Kati ne ŋŋenda ku waya esooka we yabadde eri waggulu nga nze ndi wansi. Kati obwo obuliro obuvaako ne butandika okunkuba nga bw'olaba welding obuliro obwo bumansuka. Kaakati ng'abakazi bwe bandagirira nti genda wali genda wali, naye nga bampa omuti omubisi ŋŋende wali we zijoyiningidde mbitaggulule. Naye nga bwe baŋŋamba ŋŋende wali ŋŋenda okutuukawo nga waya zisipaakinga ng'omuliro gunkuba. Kati nga bwe ŋŋamba guno omuti gwe bampadde tegunkubise masannyalaze. Ne ŋŋamba bano abantu baagala kunkubisa masannyalaze kunzita kuba omuti guno mubisi. Kati ne nvaayo ne nziruka ne nzira ku luguudo. Bwe nazze ku kkubo ne ntandika okutunula eri gye nvudde. Ne ŋŋamba bano abantu bamanyi nti waya we zipaakinga zisobola n'okukolera omuliro. Omuliro gugenda kubookya bonna baggweewo. Kati bwe nnyimirira bwe nti ne mpulira omuntu nga ŋŋamba abantu abo mbawandulidde ennimi zange ez'omuliro nga njagala mbabonereze. Kyokka ate ggwe weetaddeyo n'aŋŋamba nti njagala mbabonereze kubanga abantu abo mbabanja. Kati kyenva nnyimira n'aŋŋamba olaba gwe b'ogenza okweteekayo kati oba kujja. Naye ng'obwedda omuliro gusipaakinga nga bunkuba naye nga sirina kintuukako. Yadde bwankubye ne bunnyingira mu matu ne nsimuka nga ntakula n'amatu naye nga nkyali awo nnyimiridde. Omwami oyo ng'akyambuulira kwe kulengera maama wange. Maama n'ajja n'agamba nti mwagala kutta mwana wange. Kati maama ye yakutte omuti omukalu n'agenda ng'ataggulula ezo waya ezaabadde eri waggulu ne nsimuka. Kaakati ekyo ekirooto awo bwe kityo bwe kyakomye. Kati bwe tutunuulira ekirooto kino kirimu emitendera era nze ŋŋenda kukivvuunula bwe nti. Ŋŋamba nti omukyala ono muzzukulu wa Nakyeyune. Omukyala ono kiraga nti muntu wa bikoosi. Oba mumanyi kye bayita ebikoosi? Okutandika ekirooto ng'alaba atudde ne banne bateesa kiba kitegeeza nti muntu wa bikoosi. Kaakati bw'abeera mu mbeera eyo bw'etyo ate okuba nti banne bamugamba tugende nga ye agamba nedda kammale okunaabako, kiba kitegeeza nti ate era akyalina obusobozi obukola okusalawo ye nga ye. Okugenda n'asanga munne ng'ali mu kisenge nga tebaafuna obutakkaanya mu bulamu nga tebakyakolagana bulungi, kiba ng'ekimulaga nti abantu abo ne bw'atakolagana nnyo nabo tebalina gye balaga era bajja kusigala nga banne. Okugenda mu kiyigo n'asangayo obudomola bw'amazzi
ng'atamanya yabutaddeyo, kibanga ekiraga nti bajjajjabe balina obusobozi obumutuusaako buli kye yeetaaga. Era okugamba nti kanaabe ntukule kiba kitegeeza nti naye yennyini ayina obusobozi obweyambulula n'atukula. Okufuuyisa omusulo nga guwoomerera ne bamugamba nti sukaali mungi, ekyo ekitundu kibeera mu bwajjajjaffe bulamu. Kiba kitegeeza nti amaanyi bwe gajja gy'ali tegayinterakitinga bulungi n'omubiri, olw'okuba omubiri guyitirizza okuwoomerera ate nga ffe omubiri ogwaffe abaddugavu tukolera mu kiragala, tukolerera mu bukaawu. Okwo kuba kulabula atandika okukozesa ku bikaawa ng'omululunza, kubanga olwo omululunza immune booster era etuyamba nnyo ffe abali mu nsonga z'empewo. Era kiba kimulaga nti teyeetaaga kumukebera. Bajjajjabe obusobozi bwonna babukola ki? Babulina. Era olaba nti yavuddeyo ng'agamba nti ate kati ekinnuma nkitegedde, ate kati eri nkyanonayo ki? Amakulu nti bajjajjabe balina obusobozi bwonna, ye alina kukola kimu kubeesiga. Kati avaayo nga bwe twagambye nti mukyala wa bikoosi, kati asanze omuliro gusipaakinga, abakyala bali awo, laba yeetaddeyo. Kati bamuwa omuti ataggulula omuliro. Abakyala bano kati ye yeetaddeyo ng'omuzira ataase embeera. Bamulaga nti tokola kisa kubanga tomanyi lwaki abo bafuna ebizibu babifuna. Abantu abamu bafuna ebizibu nga bibagwanidde, newankubadde bo baba balabanga ebitabagwanidde, naye singa baba beetunuddemu ne bagezaako nabo bennyini okwejajinga, bajja kumanya nti ddala ddala kibagwanidde. Kale waakiri beenenye oba bakyuse mu nneeyisa zaabwe. Naye kati ono laba yeetaddeyo mbwazikize omuliro gw'atamanyiiko na mayitire. Bagamba nti akugoba takutadde, laba bw'afundikira ng'ate amatu gamukola ki? Gamusiiwa ne mu kuzuukuka. Ayingidde mu ntalo ezitali ki? Zitali zze. Lwaki amatu gamusiiwa? Kubanga ge gakulemberamu okuwuliriza bano ebizibu bye bamusindira ebimukwatirwa ekisa, atandike okubayamba. Kati laba ono bw'amugamba, eddoboozi nga limugamba lwaki? Nze ogw'omuliro naguleese nga njagala kubonereza abantu bange, abantu abo boolaba si bangu. Lwaki weetaddeyo? Okimanyi nti osobola okufunirayo obuzibu? Ekyo kiba kiraga nti wakati we ne jjajja Kiwanuka tebayinaawo mbiranye. Bali mu good terms to an extent nti basobola n'okwogera, n'amubuulira mukwano gwe. Naye abantu bano ono be yeeyimirira, be balina ebikolobero ebizibu bye bakola, ate oli baayagala okubonereza. Weebuuze lwaki Kiwanuka atambula naawe nga mukwano gwo ate ayagala kubonereza abantu b'oyagala okutaasa. Kiba kitegeeza bakyamu, si gy'ali wazira gy'oli. Gy'oli gwe ng'omuntu, abo abantu b'odduukirira nga bafunye obuzibu ate si balungi gy'okola ki? Gy'oli. Kati okulaba nga maama avaayo yayambe, okwo kuba kuyita kweyimirira. Kiraga nti obukojja ate bo bwetegefu okukweyimirira butuukirize ggwe okwagala kwo. Ekyo nga kitegeeza nti buli lw'ovaayo n'osaasira omuntu, amaanyi ag'ebukojja gavaayo ne gatuukiriza okusaasira kwokwo. Kiba kitegeeza nti agaali badde gayamba ggwe ng'omuntu ate gagenda kuyamba oli gw'osaasidde. So you should take caution. Ate kino mufune ekyokuyiga. Si buli muntu nti ajja kukaabira ebizibu bye omusaasire. Kubanga buli lw'omusaasira ekyo nakibagamba nti eddoboozi lyaffe, konsenti yaffe, emotions zaffe zitambulirako bajjajjaffe. Bw'ojja gye ndi, kati abamu munkubira amasimu, the next thing muŋŋamba kimu, bana ebyateredde nga muli basanyufu bazibu, but why? Kubanga buli lwenkusaasira nkusindikira ekika ky'amaanyi. Munnasayansi ajja ziyita vibrations, naye nze nja kugayita maanyi ga bajjajjange. Mu bajjajjange bye ntambula nabo kujja kuvaako omu ajja alaba obuzibu bw'okola ki? Bw'olina akuyambe.
gw'osinziira okwogambe oli naalongo ne ku ssimu akola ne bw'omukubira bukubizi n'omunnyonnyola akola ki akola naye nga bwe kityo bwe kitambula buli lwe njogera naawe ne mbaako engeri gye nkusaasira amaanyi agange paati gajja ne gakuyamba mu buzibu obwo naddala singa nzikaatiriza nti ŋŋenda kukuyamba kyova olaba bba ababimanyi era afundikira akuwaayo wakiri kaddata n'akugamba munaye kaddata kaako kubanga aba amanyi nti yo part and parcel of that kyatuuseeko owulidde kale nno tugenda kuba tulaba ebirooto bino mukyala muzzukulu wa kyeyuna emirembe munnange kendeeza ekisa abantu b'osaasira si balungi nnyo gy'oli tekitegeeza nti oteekeddwa kuba na kisa wazira beera n'ekisa ekyekigero so si kino ekigetinga emotional oli najja n'akunyumiza ebyamutuuseeko ne bbaawe n'okaaba n'okukaaba ne weeteeka mu ngatto ze n'otuuka n'okubanga omugugu ogwo gwetisse naawe n'otandika n'okubanga okirowoozaako okirootako buli w'obeera omusaasira bambi feibe nedda nnyabo oyina ebizibu nsuubira naawe ebikumala kati va ku bantu kale bannange ebirooto mubiweereze tujja bivuunula mu biweereze tugenda kuba tubivuunulanga kuno ku mukutu tubifunemu ekyokuyiga naawe olulala bw'oloota ekirooto nga kifaanana bwe kityo omanya mangu n'ogamba kino ekirooto nakiwulirako maama yakisomesaako kale musubscribinge musharinge mulayikinge tubeere ku mulamwa tusobole okutambuza ekintu kyaffe tukube massively mwebale nnyo mwebalire ddala bamukwano kale ebirooto bino bibaamu okulabula bibaamu solutions eri ebizibu eby'enjawulo kiki kye tusobola okukola kugamba kiba kisobola okulaga nti waliwo embeera bweti ne bweti esobola okutuukawo naye singa oba okola bwoti oba osobola okugivuunuka oba mukiraba awo we bamugambidde nti sooka ove ku sukaali okiraba sooka ove ku sukaali olabe nga tunnatandika ku apulayinga ddagala ddala lyonna sooka ove ku sukaali naye ate ekyo nammwe mukiyige bwe tukula emibiri gino ginafuwa eryo hormones ze tufuna ne enzymes ze tuluzinga ne zikendera mu mibiri gyaffe kati ebintu nga sukaali bikaluubirizibwa omubiri era bwe tukula n'oweza emyaka 40+ bannange kendeeza ku sukaali kendeeza obungi bwa sukaali bw'okola ki bw'onywa sukaali oyo aleetera ddala ebizibu eby'okuweekeera mu bakyala n'oweekeera n'okala n'ofuna infections ezitawonna n'omira eddagala erya buli kika n'okozesa bitumbi ebya buli kika bipesaries ebya buli kika naye olw'okuba oba owoomerera down there how are things down there nga biwoomerera kati obwo obuwuka obwo obuleeta infection buwoomerwa nnyo sukaali so busurvivinga ku sukaali so nga onaona infection first thing check your sugar ono gw'oteekinga intake preservatives ezo ebijuice bye tunywa ebyo ebirimu sukaali omuyitirivu ebyo newankubadde obidailutinze oba ki at the end of the day the quantity you take ate editamininga the intake ya sugar gy'okoze eki gy'onywedde so tubeere extra careful okulaba nga emibiri gyaffe tetugikosa these bodies are very precious to us but natutuusa ekiseera ekisoma the difference between the spirit, the soul and the body, the physical body mujja kumanya obugaso bw'omubiri and why tuteekeddwa ogukuuma kubanga we exist once at a time and our only existence is recognized if you have a body. So if you don't have a body muganda wange obeera waakugereesaako bugereesa but you have a body. If you have a body then you have an address. Here I am. So n'okufuna endagamuntu kati nga baleeta endagamuntu nga ya muzimu ekyo tekikola. So much as we do everything tulina okukuuma emibiri gyaffe nga mirungi nga girabika bulungi kubanga it is the only means of existence right now. Okay, tukyalina bingi ebyokuyiga. Mwebale kubeera baana balungi, mwebalire ddala okubeera ku mukutu na kugwagala na kugwekuumirako. Tujja kwongera okusoma. Tugambye ebirooto mubiweereze. Okay.